Ampuliriza omulungi nkulamusiza nnyo era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula muwala w'omukulu anzaalira akabasa ey'okusatu mu kitabo kino Ekkatala ly'olugendo ekitundu ekyokubiri. Naye nga sinneeyongerayo munzikirize abakkiriza mu Kristo mwenna buli omu gy'asinziira mwagalize Easter ennungi mpozi n'abaddu ba Allah Abayisiraamu nammwe mbagaliza ekisiibo ekirungi. Allah akkiriza okusiiba kwammwe. Katono era nga sinaba kweyongerayo kansooke mbajjukizeekokko ku bye twalabira mu kitundu ekiwedde eky'essuula eno yennyini. Tujjukira nti mu kitundu ekyo bannaffe Kiweerimidde omukulu n'abalala baabiteekamu engatto, zaali ngatto biseera zaali zazze nange seekakasa. Naye nga mbufunze baagenda okulambula essamba y'omuceere eyali ebusukka kibira ekimu, naye nga bali mu olwo muwala w'omukulu ye yabagamba mbu akooye, n'asalawo ebyokulambula asooke abinnyuke yeewogoma omusana mu kasiikirize. Baamwekubako naye tujjukira ng'agaana era ne bamuleka, wabula nga bo bamaze okulambula baagenda okudda ne basisinkana ng'ettemankima essota eddene limuli awo kumpi limuswami weeyenyenyeza limuteme. Tujjukira akasattiro akaaliwo, engeri gye baapalapalanya munnaffe Kiweerimidde okusobola okutaasa omuwala oyo, tubijjukira ebyaliwo. Abuuka abaka essota limwezinga embulago limusibe nga bwe tujjukira, naye Mukama yayamba omuwala n'ataasibwa n'atabojjebwa. We twakoma nga omuwala agenze ewa Kiweerimidde mu kayumba ke akaali kaamuweebwa ng'agenzeeyo okumwebaza olw'okumutaasa kuba ye teyasobola kumwebaliza eri olw'ensisi eyali ekyamuli mu mutima. Mbasaba munzikirize we twakomye oluwedde ate olwaleero wennyini we mbanva mbongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ey'okusatu muwala w'omukulu anzaalira akabasa. Olw'okuba nali neeteekateeka kwebaka amaaso we yajjira okwambala nali sikufuddeeko nnyo era waggulu nali sambaddeeyo wadde akantu ate nga ne wansi neezingiridde bwezingirizi mu butuufu nga siggumidde wadde akatono, era omugenyi ono ataazunza njuki namwekanga nnyo nga bwe ngezaako okuwammanta kye neesuulako obuteesittaza maaso ge agaali gatuukidde ku kifuba kyange ekyali wabweru kityo. Wabula naye bambi yafaanana asonyiwaziddwa, kyeyava yeebuzaabuza nga bw'amwenya atunula ebbali n'okunneetondera mu ddoboozi eryetowaze. Eby'okumusaba aleme kunneetondera nabyogera nyongera okuwammanta ebbali nfune kye neesuulako, era olwafuna olugoye n'empapa okulwambala, wabula nalwambala nazaavugiddewa. Nga mmaliriza namusanyukira nga bwe mmagamaga kwe nnyinza okumutuuza, wabula nga mbulwawo ekijja mu kitiibwa kye. Ebbali awo waaliwo eddiba ly'emmondo eryali lyampeebwa kitaawe kwe nali nnyinza okumala gamusaba atuule, wabula mba sinnali muggyirayo ye nga yateredde dda wansi ku busubi bwe nali nasasira mu kayumba kange. Olutiko lwammera nga ndaba omuntu aweebwa ekitiibwa ekingi kityo atuula wansi, wabula olutiko olwali lungi ye teyaluganya kweyanjuluza n'atandika ku byali bimuleese. Yanneetondera olw'obutasobola kunneebaza nga tukyali eri, anti mbu yali akyali mu kutya, ate n'ekirala nga tannaba kumanya gye bivudde kuzuula bwe nnali ntunze omwoyo, wabula nti bwe bakomyewo kitaawe kwe kumunyumiza byonna ebyayongera okumusigamu obweraliikirivu. Yambuuza oba nze nnali mu mbeera nnungi kuba ye omwoyo gwe gwali tegunnamuteeka era nga yeetaaga bingi okumubuzaabuza asobole okwerabira ebyali bimutunduzza emmeeme.
namusaba aleme kunneebaza nnyo bw'atyo kuba ekyo kye nnali nkoze bwali buvunaanyizibwa bwange nga sigwana kwebazibwa ng'eyayambye obuyambi. Naye bino tebirina kye byakyusa mu nneebaza ye, mpozi okwongera obwongezi n'okwebuuza engeri gy'ayinza okunsiimamu obwenkizo. Anti mbwe ebigambo obugambo byali tebimala kunnyonnyola kika kya kusiima kwe yalina eri omuntu eyamuwadde omukisa omulala okubeera omulamu. Ku luno twayogera ebiwerako era bwe yansiibulira nga nnyina ebiwera bye mmutegeddeko, weewaawo nze nayogera bitono. Oluvannyuma lw'ennaku 2 yakomawo ewange okumbuuzaako, wabula ng'engeri gy'antunuuliramu teyawuka ku eyo nange gye nnali njagala okumutunuulira. Naye olw'okutya ebyali biyinza okuddirira, amaaso agatunula ng'aganoonya obuganzi nasalawo nga muuzuulire munda, kungulu ne nsigala nga ntunula nga bwe nasangibwa. Wabula ekituufu omukwano tegulina kisa, anti nange neebuuza kye gwali gunjagaza okundeetera okufaanana ayagala okwegomba muwala w'omukulu ne ntabulwa. Nagezaako okubaliza emmeeme yange ereme kwennyika mu kwagala tenzaalira akabasa, wabula nga mu ssaawa emu bumu bw'eti neewulira emirundi egiwera nga nsubwa okubeerawo kwe. Nali nkuze ekimala okusobola okutegeera nga kino bwe kyali kinnyonnyola bwe njagala okumwagala, wabula nga nteekwa okufuba sigeza. Naye kyankaluubiriza mu kaweefube gwe nalimu ow'okumwewala nti mu kaseera ako yali takyamala nnaku nga tankyalidde. Kale olaba obunyinyinkulu obuzunza entunnunsi z'okwagala bwankyaliranga mulowoozezzaako bulowooza ku byamu ng'ali kumpi awo mulabako. Olunaku olwamala eggobe mu kibya ndujjukira bulungi. Bwali budde bwa kalasamayanzi nga ndi wange nteekateeka kufumba. Ennyumba yange yali kamala byonna, anti mwe mwali ne we nafumbiranga. Wabula mba nkyakubaganya ebibya, nagenda okuwulira omuntu akonkona nate mu nkonkona gye nnali ntandise okumanyiira. Nga bulijjo ne ku luno nagguzaawo kamwenyumwenyu era amaaso okugenda okutereera ku gwe nnali nteebereza nga ddala ye kennyini. Nasooka ne mmwanirizisa amaaso, oluvannyuma ne nkozesa omumwa okumubuuzaako era n'okwongera okumusanyukira. Ekituufu yali afaanana bwa nkizo nnyo okusinga bulijjo, anti ng'entunula n'ennyambala bwe bisisinkana ow'omutima omunafu nga nze oteekwa kusannyalala. Bye yansanga nteekateeka yabingobako nga bwanjereegerera bwe ndabika obutamanya kufumba, bw'atyo n'abidda mu mitambo. Naye ekituufu wadde mu kufumba saali mulungi, wabula ye munnange nga tamanyi wadde akatono bwe kati. Anti olw'okuba ow'ekitiibwa atuukiridde, bulijjo emmere yalyanga ewedde kuteekebwateekebwa, bw'atyo ng'emitendera mu eyita etuuke mu kibya mpaawo gwe yeekakasa. Oluvannyuma lw'okwasimulira akabanga n'okusiimuula amaziga ssaako n'okufeesereza olw'omukka ogwali gubunye we yali afumbira, twakwata emboozi etaalimu nnyo kitaataaganya, mpozi nze okweyaliikirira omutima bye gwali guŋŋamba. Emboozi gye twalimu nali neekakasa nga ku ffembi mpaawo yali agyenyumiririzaamu, wabula ng'ekyokukola tetulina, kuba ate yali edya mu budde obwo nze yalina okugireeta ng'ebigere byannyinyogoza edda. Naye oluvannyuma lw'omutima okuntuuya n'olw'okukoowa nga gwetisse bye nnali njoye okwatula, neebuuza ekinfukamizisa ku nkato ne ŋŋamba nti waakiri kakinjo kye nga nkimize. Mu kaseera ako yali ambuuzizza oba nnali ndowooza nga kuba okwaffe gye nazaalibwa wayinza okubaayo omulala eyasimattuka ng'oggyeko nze ne kannyinaze. Wabula kino saakizzaamu kye kyali kisuubirwa, mpozi okuggundawo eggambo eggwawaaza matu ng'akagoye ke yali ayambadde bwe kaali kannyumidde okutunuulira. Yeekanga nga bwe yeetunuulira yeekuŋŋaanya gy'obeera nti obwedda teyeeraba, era yalaba afaananya asonyiwaziddwa, kwe kwebuzaabuliza mu kunnyiigira nga bw'asituka ndowooza nviire. Wadde nnali nasanyaladde dda we nnali ntudde, naye bwe nalowooza okumuleka agendere mu mbeera eyo ne ntya nti ayinza okusonyiwalira ddala n'atadda mulundi mulala, ate nga nnali mpulira sikyayinza kuwangaala nnaku nga simulabyeko.
bwe ntyo kwe kupapa ne neezingulula empewo enneegasi we zaali zinzingidde neegayirira omwana kkakkane nga bwe mmutegeeza mbu nnali nsaaze busaazi. Wabula mba nnyimuka okuva we nnali nnyimukidde obwedda. Ako kawulidde kankaddemu. Tiwabula mba nnyimuka okuva we nnali nnyimukidde obwedda, ekibatu kyatuukira ku kambe ke yali asimbyawo ne kansala wakati mu ngalo ya tteevuunye ey'omukono ogwa kkono. Obulumi bw'atandikirawo okunsensera kwe kwesansabagamu era ng'ali mu bulumi. Wano eyali anaatera okutuuka ku mulyango bwe yawulira nga nsiyiriza bwe nfuweerera yatya nnyo n'akyuka era okugenda okunzigusaako amaaso nga ndi mu kuwammanta kintu neesiba okukomya omusaayi ogwali gunfubutukamu. Yampisa eddoboozi eryali lifunye amaziga munda nga bw'awetadde alabe ekinguddeko, era bwe yantuukako n'atandika okulaajana nga bw'annyambako okwesiba ekiwuzi kye nnali nkwasizza. Yananaagira nga mbuuza ekinsaze wakati mu kuba nga ayagala okukaaba, wabula nga simuddamu era ng'atondowadde, mpozi okumutunuuliza amaaso agamusongamu n'okumuvunaana nga kino kye yali agenderedde. Bwe namala okumumanyisa ekyali kinsaze nga nkozesa ebikolwa wabula si ebigambo, era nga musizeemu okwevunaana olw'okukasimba, neerendebaza ng'afa nga bwe nnogola omutwe okuguwummuza wansi we nnali ntudde. Wabula mukazi wattu teyaguganya kutuuka, yagukyusiza mu bbanga n'agukkakkanya ku bisambi bye ebyali biringiza wabweru olw'akagoye akampi ate akatangaala ke yali yeesibye. Ampuliriza, ate wano ogamba ndi wa kusukkawo? Kambikomye wano. Ebyolwaleero munzikirize wano we mba mbiwumbirako. Omulundi omulala wennyini we mba nsimbula ate tweyongereyo nakugamba essuula eno tukyalanda nayo okutuuka lwe tunaagifundikirira. Atakuumira mpeera abankuumire, mwenna mubeere bulungi era mweraba.